njagala soka kulamusaako nnyo ku Just Gospel. Mukutu guno twagutondawo okubeera nti netulungamya omubiri gwa Kristo. Njagala kusaasira gwe alumwa era afuna obulumi nti Mukama kunsaasirire era okuwonyezebwa kutuuke gy'oli mu bwangu naawe ayeetaaga okubeera ng'oddibwamu essala yo Mukama agikuddemu. Tuli wano okulungamya okwegatta ku maloboozi gaabo bonna abali mu kulungamya omubiri gwa Kristo. Bayibuli esomesa nti bannabbi ab'obulimba n'enjigiriza ez'obulimba zirijja, tezigaana kujja. Yagamba zijja kujja, n'abayigiriza bajja kujja, n'abalikyama balikyama. Mu nnaku zino ze tulimu tebiyinza gaana, naye naffe tulina okubaako omulimu gwe tukola okulabika nti tulungamya omubiri gwa Kristo kyonna kye tubeera tusobodde okukola. Sitera nnyo okulikodinga videos olw'ensonga y'obudde nti butukwata nawe ne bikukwata eyo, naye otufunidde akadde ate ne tubaako kye tukola mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ngenda kwogera ebigambo bino bulijjo njagala mbategeeze nti bulijjo mbagamba mabegako eyo nti Bugingo ali mu kulumba Tom Mugerwa. Lwakuba nti akadde ke tekanaba kutuuka kakwagala kwatula linnya, naye agenda kwatula erinnya lye mu maaso eyo. Ali mu kulumba Tom Mugerwa. Mu vidiyo eno ngenda kusomesa era ngenda kukulaga nti Bugingo ensomesa gy'asomesa etuukidde ddala ku level ey'okubeera nti kati ayitibwa nnabbi ow'obulimba, omusomesa ow'obulimba. Sigenda kwogera bingi nnyo, njagala vidiyo eno ebeere enfunda olw'ensonga nti naawe ate ddatawo mussaamu ekitiibwa. Sooka owulirize tugende mu maaso. Nkomawo olwaleero kubanga ababasomesa emizimu, ababasomesa amannya g'emizimu bakugamba nti weezuule. Bw'oneezuula ofune deliverance. Kati mu kukugamba okwezuula ne bakubulira buli muzimu gw'otowuliranga nako. Kasita obagamba nti neddira ndiga nga bakutandika. Kasita obagamba nti neddira ngeye nga bakutandika. Kasita obagamba nti ndi musoga nga bakutandika. Nga bagamba kati oli mu kwezuula. Balina ba agents mu makanisa ag'enjawulo abalaba abantu ne babanga ababasaasira. Kumba omuzimu gw'abali gwe gubatambulirako. Tugenda mu maaso teweraliikirira, tugenda kutuukawo. Saagala kubuuka bigambo bino, njagala tugende mpola mpola kubanga saagala ogambe nti yabuukawo. Saagala mbuuke, njagala tugende mpola dakika ntono nnyo ngenda kuba maliriza mukwano. Omanyi eki kyakusibye tonnaba kwezuula. Kati kankuyambeko otegere okwezuula okutuufu. Yeremiya essuula emu. Kati wuliriza, abasomesa okwezuula kwesigenda gendako, balina we bakisomesa kye bayita okwezuula, kintu kikulu nnyo mu bwakabaka bwa Katonda. Kakati wuliriza Bugingo ali mu kikuba ba Tom Mugerwa n'abalina ensomesa eya Tom Mugerwa. Basomesa okwezuula omuntu okwezuula. Kati Bugingo ali mu kikuba. Kati wuliriza okwezuula okukwe kwasimba mu Yeremiya essuula esooka olunyiriri lwa 5. Ngenda kukwambulira Bugingo asigale ng'ali bwereere. Kwata Bayibuli, kwata peeni, tambuza vidiyo eri mukwano gwo ennyo oyo gw'owulira nti nno oyagaliza okubeera nti yayiga ebigambo bino. Kama kw'omukisa nga tuweereza ffenna nze naawe. Olunyiriri olw'okuna n'olwokutaano weewaawo tugenda paka ku lw'ekkumi. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira. Nti bwe nali nga sinakubumba mu lubuto nakumanya. None of us that escaped from heaven. Katonda yatumanya tuwatolokayo butolosi. Twoli wano nga olinga disaata eyafubutuka mu ggulu. Oli wano nga Mukama amanyi nti bino bye biro bye yakuteekerawo. Amiina. Oli wano nga Mukama amanyi nti bino bye biro bye yakuteekerawo. Era toddangawo okugayala n'okulowooza mbu emizimu. Njagala wulirize weeteeketeeke wuliriza. Tawanya tonnamanya gy'osibuka. Kati ate bakulima nti gy'osibuka ne bakufunirayo ekika gye bakuteeka, ne bateekayo emmandwa n'emizimu na buli kintu kyonna, ne bagamba eyo gy'osibuka. Nedda osibuka mu ggulu. Njagala owulirize mpola mpola
ali mu kusomesa Yeremiya essula esooka olunyiriri lwa 5. Bayibuli esomesa nti kigambo kya Mukama ne kinzijira nti nakumanya nga tonnaba kubumbibwa era nakumanya nga tonnaba kutondebwa mu lubuto lwa maama wo. Mu lubuto lwa maama wo nga tonnaba kugendamu nakumanya, nga tonnaba kubumbibwa nakumanya. Kakati ebigambo bino nga tonnaba kubumbibwa yakumanya ddi lwe yakumanya. Yakumanya ddi era yakumanya atya? Yakumanya ddi era yakumanya atya? Tugende mu maaso, wuliriza. Kubanga Mukama ganti bwe nali nga sinnakubumba Yeremiya 5 nakumanya. Kati wuliriza, bwe nali nga sinnakubumba nakumanya. Kitegeeza ki? Tuddayo eri mu nsibuko y'omuntu okubeera ng'atondebwa. Ani omuntu eyasooka okutondebwa? Yali Adamu. Emyoyo mingi nnyo egyatondebwa. Emyoyo gwe ng'omuntu olina elements 3. Mundoza kiri mu Basesalonika ekyokubiri 5:17. Omuntu nga gwe olina elements ziri 3. Olina element ey'omubiri gwo gw'olabako, olina element ey'omwoyo gw'otalaba, olina element ey'emmeeme gy'otalaba. Element ziri 3. Olina element ey'omubiri gw'olabako, olina element ey'omwoyo gw'otalaba, olina element ey'emmeeme gy'otalaba. Kakati ku bintu bisatu kiki ekyasooka okutondebwa ng'omubiri tegunnaba kutondebwa? Kubanga Bayibuli etusomesezza egamba nti nga tonnaba nakubumbibwa nakumanya. Kitegeeza nti omubiri gw'olaba ogwo nga tegunnaba kutondebwa waliwo ekyatondebwa, ekyasooka okutondebwa, ekyasooka okumanyika ng'omubiri tegunnaba kumanyika. Nkiddamu, ng'omubiri ogwo tegunnaba kutondebwa waliwo ekyasooka okutondebwa ekyamanyika, ekyamanyisibwa era ekyamanyika Katonda ng'omubiri tegunnaba kutondebwa. Yeremiya agenda okujja okuyingira mu lunyiriri olwo ng'olwedde lwamusookayo dda nga tannaba kutondebwa mu mubiri gwe yamanyibwa dda. Awo naawe olunyiriri olwo oluyingiramu nti ng'omubiri ogwo gw'olaba tegunnaba kutondebwa waliwo ekyasookebwa edda okubaawo nga kimanyiddwa Katonda ng'omubiri tegunnaba kumanyikibwa. Kawulirize bulungi nnyo. Nga tonnaba nakutondebwa mu lubuto lwa maama wo Katonda yakumanya dda. Ekibuuzo, yakumanya atya? Tuddayo mu lubereberye 2:6-7. Katonda ng'agamba nti tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe. Adamu nga bamaze okumubumba mu nfuufu, Katonda akwata omuntu oli gwe yatonda n'amuleeta n'amufuuwa mu nnyindo za Adamu. Adamu n'abeera omulamu. Oyo omuntu oyo eyafuuyibwa mu nnyindo za Adamu, Adamu n'abeera omulamu, n'abeera omuntu. Nti ebbumba ettaka ettosi lye bazinzeemu wali ne babumba gwe gw'omubiri gw'olaba. Ekifuula omubiri ogwo okubeera omulamu y'oli omuntu gwe bakutte ne bamufuuwa mu nnyindo za Adamu. Bayibuli ekisomesa the breath of life. The breath of life y'oyo omuntu Katonda gwayogerako nti nakumanya nga tonnaba kubumbibwa. Nakumanya nga tonnaba kubumbibwa. Y'oyo omuntu Bayibuli gweri mukola ki? Gweri mu kuyigirizaako. Katugende mu maaso. Ekyo njagala okitegeere ndi sinze enkwanjula eri Mukama. Mukama yakumanya. Sinze enkwanjula. Mukama yakumanya. Eno statement bweti. Ababasomesa emizimu tebasobola bagamba ne Sitaani yabamanya n'emizimu gy'abamanya era gyakwesooka. Ebyo birala nnyo, ebyo byolimu birala. Mbu ababasomesa y'emizimu
tebasobola bagamba mbu Katonda yabamanya dda, Katonda yakumanya dda. Never. Ebyo bijjeewo ebyo, tewali atakimanyi nti Katonda yatumanya. Abamanyi bamanyi, be basomesa bakimanyi. Tobuuza bantu, ye gy'olaga wafu. Mukama yakumanya era talina gwalwanagana naye. Oli wa ddembe okumukkiriza oba okulowooza nti abakusomesa nti weezuule ne bakuwamu amannya g'emizimu mu gy'osibuka. Oli wa ddembe okulowooza nti be batuufu naye tebalina kitabo. Wuliriza, tugenda mpola. Bawandiisa ebiwandiike ab'ekika gundi emizimu b'egiti gibatawaanya nga bagitandika ddi. Tugenda mu maaso awo. Saagala kuddusa katambi kano, naye tugende mpola. Katonda yakumanya nga okyabumbibwa bubumbibwa. He's your maker. Katonda yakumanya nga tonnaba nakubumbibwa. Yakumanya nga tonnaba nakubumbibwa. Tugenda maaso mpola mpola. Nina maaso wenjagala okutuusa. Naye njagala tugende mpola oyige. Otegere nti bugingo. Mumusindikire vidiyo eno. Mugisharinge. Akimanye nti no mu bantu bali mu kwogera nabo. Ffenna tetuli nga ye. Bugingo si musomesa wa Bayibuli. Nabagamba dda bugingo ke yatandika okukwata Bayibuli agisomese awo n'aseererera ddala. Njikiriza nti bugingo mubuulizi wa njiri mulungi. Naye ebyokusomesa Bayibuli biveeko. He's your maker. Era nga tonava mu lubuto gino gy'emirimu egyakolebwa. Wulirizawo nnyo mpola n'obwegendereza ewantu awo. Wenjagala owulirize n'obwegendereza. Weewali ekinyusi kya vidiyo eno. Vidiyo eno giwulirize, gisharinge. Tukuzibwa. Era nga tonava mu lubuto nakutukuza. Oteekwa okuba nga naawe. Era nga tonava mu lubuto. Ndako. Bagitandika ddi nga gyabatandika ddi. Nkazizaayo ke mabegaawo. Katonda yakumanya nga okyabumbibwa bubumbibwa. He's your maker. He's your maker. Era nga tonava mu lubuto gino gy'emirimu egyakolebwa. Watukuzibwa. Kakati wuliriza olunyiriri olwo. Agamba nti nga tonnava mu lubuto watukuzibwa. Watukuzibwa. Mpuliriza. Agamba nti nga tonnava mu lubuto watukuzibwa. Kati waliwo ekibuuzo ekyo kiri awo. Ekigambo tukwata Bayibuli ey'Oluzungu. Ewali ekigambo waliwo kigambo ki mu Bayibuli y'Oluzungu? Kubanga Bayibuli y'Oluganda egamba nti watukuzibwa. Tuli ffenna Bayibuli y'Oluzungu egamba, ey'Oluganda egamba watukuzibwa. Ey'Oluzungu King James n'endala zonna versions zikozesa ekigambo consecrate. Tugenda maaso mpola tuyige. Wuliriza akagambo kano. Era nga tonava mu lubuto nakutukuza. Nakutukuza. Oteekwa okuba nga naawe olina amagezi agategeera nti omwana ono omuteeyo akava mu lubuto mutukuvu. Naye amutukuziza ng'ate avudde mu lubuto lwa mwoyo. Kankaddemu. Oteekwa okuba nga naawe olina amagezi agategeera nti omwana ono omuteeyo akava mu lubuto mutukuvu. Basebo ne manyabo vidiyo tugitandise. Nkiddamu. Tewali muntu yenna azaalibwa nga mutukuvu. Nkiddemu. Tewaliyo muntu yenna eyali azaaliddwa nga mutukuvu. Omuntu ali omu yekka yazaalibwa nga mutukuvu yali Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Yali Yesu ye yazaalibwa nga mutukuvu. Yali Yesu. Bayibuli eyogera ku Yesu mu Peetero ekisooka 1 Peter 2:22 nti ataakola wadde ekibi wadde n'obulimba okusangibwa mu ye, nti n'obulimba tebwali mu ye n'ekibi tekyali mu ye. Yesu ye yekka eyazaalibwa
nga talina nsigo ya kibi. Yesu yekka ye yazaalibwa ng'ali holi. Nkiddamu, kabeere mwana muto ng'azaaliddwa. Ekyo kibebi kyolaba ekito kirina mu kyo omwoyo guli ogwatondebwa edda emyaka 10,000 emabega. Ogwo omwoyo mukulu nnyo. Nkiddamu, omwoyo ogwo guli mu mwana oyo omuto. Omwoyo mukulu nnyo gwenkana ne maama oyo ayonsa omwana oyo. Kankikuleetere bulungi nti omwana gw'oyonsa n'oteeka ku bbeere lyo, oyo omwana mu nsi ey'omu mwoyo mwenkana emyaka, mu mubiri mwawukana emyaka. Bw'oba okuza birthday y'omwana oyo okuza emyaka 2, okuza omwaka gumu, okuza emyaka 5, naye mu nsi eri endala ey'omu mwoyo mwenkanankana emyaka. Kati eri ensi ey'omwoyo gye twogerako, eyo y'ensi eyayonoona. Ogwo omwoyo gwe gwayonoona. Ojja kumbuuza yayonoona ddi ng'akyali muto? Wuliriza, Baluumi 5:12 n'olunyiriri mmanga 21 ozisome zonna zijja kulaga nti ekibi kyayingira mu muntu ne kireeta okunenyezebwa. Kyayingira nga kiyita mu Adamu. Adamu bwe yayonoona ffenna ne twonoona. Adamu bwe yayonoona ffenna ne twonoona. Buli muntu yenna, buli mwoyo gwonna ne gwambala ekibi, kubanga omuntu omu eyayonoona yaleeta obujeemu, yali Adamu. Ne kireeta era omuntu omu mulamba okuggyawo ekyo ekibi. Okuggyawo ekyo ekibi atutabaganye ne Katonda ye Yesu Kristo, nga buli amukkiriza abeera mulamu mu ye. Kati buli mwoyo gwonna oguzaalibwa, buli mwoyo gwonna gw'olaba, mwana muto, kati nkyetebuleesi mu kifaananyi ky'ogenda okitegeereramu. Omwana omuto yenna azaaliddwa, munda mu ye mulimu omwoyo ogumulimu. Nakugambye ku lubereberye nti omuntu alina elements ziri 3. Alina mu ye kye tuyita omwoyo, alina mu ye kye tuyita omubiri, alina mu ye kye tuyita emmeeme gwe gy'otalaba n'omwoyo gw'otalaba, wabula okwata ku mubiri gwo n'ogumanya. Kati omwoyo guli eri gwe gwatondebwa edda, gwe mwoyo guli ogwayonoona okuyita mu Adamu kye yakola. Kati buli muntu yenna azaalibwa, bugingo bw'aba ng'atusomesa ng'atugamba nti omwana omuto yenna abeera azaaliddwa abeera mutukuvu. Kitegeeza nti okujja kwa Yesu ku musaalaba kwa busa, tekukola makulu, n'enjiri tetusana gibuulira, kubanga buli azaalibwa abeera mutukuvu. Kakati Bayibuli etusomesa etya? Nti ekibi kyayita mu Adamu. Ekibi kyayita mu Adamu. Ffenna twayonoona ne tutatuuka ku butuukirivu bwa Katonda. Ffenna twayonoona. Yesu ye yekka eyazaalibwa nga mutukuvu. Luka 1:35 malayika wa Mukama n'addamu Maliyamu nti onaabeera omwoyo ekisiikirize. Omwoyo yagamba atya? Yagamba nti olisiikirizibwa, azini ojja kufuna ekisiikirize. Ekisiikirize kinaakumaamira n'ozaala omwana alibe ow'omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu anaakumaamira n'amaanyi ga Katonda oyo ali waggulu. Luka 1:35 nti Bayibuli esomesa nti olw'ensonga nti ky'ogenda okuzaala kitukuvu, a holy son, omwana wa Katonda. Yesu yekka yazaalibwa nga mutukuvu. Kati bugingo ekimusumbuwa kiiki? Bw'asoma Yeremiya essuula esooka olunyiriri lwa 5, bannange mpuliriza bulungi nnyo, eyo ensomesa yeeva magombe. Bw'osimba ensomesa egamba nti buli mwana muto mutukuvu, olwo
ogwo omwoyo ogumuli munda mukulu nnyo, ogwo omwoyo ogumuli munda mukulu gwa myaka na myaka mabega mwenkana emyaka. Gwe taata azadde omwana oyo omuto mu nsi ey'omwoyo mwenkana emyaka, mu mubiri mwawukana, mu mubiri mwawukana. Kati bw'osomesa enjigiriza eyo nti omwana omuto abeera mutukuvu, mutukuvu teri atakimanyi nti omwana omuto si mutukuvu. Ogamba nti buli muntu yenna akimanyi nti omwana omuto mutukuvu wadde ng'azaaliddwa omuntu atali mutukuvu. Eyo enjigiriza era egenda kuba obulokozi n'ekyaleeta Kristo ku musaalaba. Kati ekikusumbuwa bugingo nti Yeremiya essuula esooka olunyiriri lwakuna n'olwokutaano Bayibuli ekozesa ebigambo bino wammanga: nakumanya nga tonnazaalibwa, nakumanya nga tonnakubumbibwa, nenkutukuza, nenkwawula. Kakati akagambo kali wano, akagambo kali consecrate. Before I formed you, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet in nations. Akagambo kali consecrate. Kakati akagambo akakayitibwa consecrate tekategeeza nti muntu mutukuvu. No, tekitegeeza holy. Era togenda kusanga lunyiriri mu Yeremiya nga lugamba nti Yeremiya is a holy. Yeremiya is not a holy, but Yeremiya was consecrated. Bw'osanga ekigambo consecrated mu Bayibuli, Yeremiya yennyini gwe tulimu oyo ategeeza ebigambo bino wammanga. Katonda kyebeta consecrate kwe kwawulibwa n'ofuulibwa, kwe kwawulibwa olw'omugaso gw'ogenda okukola mu bwakabaka bwa Katonda. Ekyo kyakoma dda mu ndagaano enkadde. Katonda bwe yakwatanga abantu n'abatukuza, and he consecrated them for a divine purpose. Yakwata Yeremiya n'amutukuza kubanga Katonda teyakozesanga kintu kitali kitukuvu. Yakukwatanga n'akutukuza for that purpose, naye tekyategeezanga nti olifuuse mutukuvu. Nkiddamu, Yeremiya, he was consecrated for a divine purpose, being a prophet of all nations. Olwo lunyiriri lwajja nga luli specific for Yeremiya. Omwana gwe bazadde emulago olwaleero oba enkya ne gwe banaazaala omwezi ogujja, talina waayingirira mu lunyiriri olwo, si mutukuvu. No. Katonda ayawula Yeremiya olw'ensonga nti Yeremiya yali alina omulimu gwe yali agenda okukola. Samson was consecrated. Tewaliwo olunyiriri lutugamba nti Yeremiya was a holy and Samson was holy. Teruliiwo. Mu kitabo eky'ebyomumirembe Second Chronicles olunyiriri 26 essula ya 18 abantu baalijekitinga kabaka Uziya ne bamugaana okugenda okunyokeza obubaane mu maaso ga Katonda. Lwaki? Nti bagamba nti Uziya teyali mulonde, teyali mwawule, was not consecrated. Nga bagamba nti abaana b'abakabona ba Alooni be baali balina okukola omulimu ogwo ogw'okubeera nti bootereza obubaane mu maaso ga Katonda. Lwaki? Kubanga baali consecrated. Uziya was not consecrated. Second Chronicles 26:18. Kakati bw'osomesa ekigambo ekyo nti buli mwana azaaliddwa aba mutukuvu, wuliriza. Naye ani amutukuziza ng'ate avudde mu lubuto lwa mwonoonyi? Wuliriza. Wangi omwana ava mu lubuto, buli muntu amumanyi nti mutukuvu. Buli mwana ava mu lubuto, buli muntu amumanyi nti mutukuvu. Eyo enjigiriza nfu nnyo eva magombe wa Sitaani.
buli muntu akimanyi nti mutukuvu. Nedda, si buli muntu nti bw'atyo bw'ali. Nze yayigirizibwa nkimanyi nti omwana azaaliddwa tasobola kwatula bulokozi. Omwana azaaliddwa tasobola kwatula bulokozi. Bayibuli esomesa nti atukuzibwa nnyina na kitaawe singa babeera balokole. Atukuzibwa nnyina na kitaawe. Kubanga Bayibuli etusomesa mu kitabo eky'okubikkulirwa ndowooza 2 n'olunyiriri lwa 20. Bwe nnaaba ng'osomyeyo ndowooza 2 oba na 20 oba 22 awo weziri awo. Bayibuli esomesa nti omuto n'omukulu bonna baliyimirira ku ntebe ey'omusango. Nze mbuuza, bwe baba nga abaana abato bazaaliddwa batukuvu, kiki ekigenda obatwaza, kiki ekibayimiriza ku ntebe ey'omusango? Kiki ekibayimiriza ku ntebe ey'omusango? Enjiri egamba nti abaana abato batukuvu, bugingo bulimbye nnyo. Teri muntu azaalibwa nga mutukuvu. Kati olunyiriri lwa Yeremiya essuula esooka 5 lukuwabizza owabye. Yensonga lwaki twakugamba nti ebyokusomesa Bayibuli biviireko ddala. Samusooni yali mutukuvu, yayawulibwa, yali mwawule. He was consecrated. Yali mwawule wa Katonda, kubanga ababayita ba Nazarite babeeranga baawule ba Katonda nga batukuzibwa for the divine purpose and for a time. Baayawulibwanga mu ndagaano enkadde. Baayawulibwanga. Kye bayita okwawulibwa, Katonda akwawula for a divine purpose. N'akwawula n'akutukuza olw'ekyo ky'ogenda okukola. Naye tekitegeeza nti mu pulaani ya Katonda yateekateeka omuntu nti omwana omuto azaalibwe nga mutukuvu. No. Oluvannyuma lw'omwoyo gw'omuntu okutondebwa n'omubiri gw'omuntu okutondebwa, omuntu yava mu kifaananyi kya Katonda, omuntu yava mu mbala ya Katonda, omuntu yava mu nteekateeka ya Katonda, omuntu n'ayonoona. Ekibi kyayingira mu nsi, Adamu yabyonoona, buli kimu ne kyonooneka. Katonda n'anoonya enteekateeka yonna ey'okuzza omuntu ne Katonda batabagane. Ne bigaana. N'ayita ba Samusooni ne bigaana. N'ayita ba Musa ne bigaana. N'ayita ba Eriya ne bigaana. Bonna n'abayita, omusaayi gw'endiga ne guyiika ne bigaana. Omuntu ali omu yekka. Lwaki bali bonna byagaana? Olw'ensonga nti tebaali batukuvu. Omusaayi gwabwe gwaliko ekyokunenyezebwa. Olw'ensonga nti baali bakyatambulira mu nsigo eri ey'ekibi ey'okufa, nga tebasobola kuwa muntu bulamu. Olw'ensonga nti okufa kwali kufunya amaanyi, okufa kwali kulina amaanyi okuyita mu kibi. Kyova olaba Bayibuli esomesa nti empeera y'ekibi kufa. Empeera y'ekibi kufa. Naye ate omwoyo guleeta obulamu. Kati Kristo okujja teyalina kibi wadde okunenyezebwa, n'omusaayi gwe tegwalina wadde ekibi. Peter ekisooka 2:22 teyalina kibi Kristo. That's why nti buli muntu akkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we, n'ayatula n'akamwa ke n'alokoka, ava mu nsigo eri ey'ekibi, ava mu kufa kuli. Amaanyi ag'okufa ag'ekibi gaba gafudde nga tegakyalina bulamu. Awo abeera afunye ekirabo eky'obutuukirivu. Awo abeera atukuziddwa luvannyuma lwa kukkiriza Kristo, n'ayatula
n'abeera mulamu mu Kristo. Naye teri mwana n'omu azaalibwa nga mutukuvu. Ekyo kifu tekiriyo, eyo enjigiriza nfu, obwo bulimba, eyo enjiri eva magombe. Musumba Bujinga ekimulumye okutegeera Yeremiya 1:5 tewaliwo kigambo kiyitibwa holy. Eyo Bayibuli ey'Oluganda bwetyo bweri, olw'ensonga nti ebigambo by'omu Luganda binafu, bifunda si binafu naye bifunda. Oluganda lulina ebigambo bifunda, Oluzungu lulina ebigambo bigazi nnyo. Kati ey'Oluganda ojasangawo nti nenkutukuza si kibi nti ekikozesezza, naye in the context ne mu kunoonyereza kw'ebigambo ebyo n'amakulu gaabyo tewaliwo kigambo holy. Togenda kusanga butukuvu obuyitibwa holiness. Nedda, tebuliiwo. Waliwo consecrate. Consecrate kitegeeza dedication. You are separated. You are made to be holy for a dedication. Olw'ekyo ky'ogenda okubeera ng'okola for a higher divine purpose. For a divine purpose. Nkiddamu. You are consecrated for a divine call or a divine purpose. Nti Yeremiya ayitiddwa, era ky'ovola Bayibuli esomesa nti ayitibwa, Bayibuli gamba nti nenkwawula okuba nnabbi eri amawanga, agenda kukola mulimu gwa bunnabbi, ayawulibwa, nabbi ayawuliddwa. Naye si nti mutukuvu. Nedda, tewali muntu yenna azaalibwa nga mutukuvu. Bikula Bayibuli yo onchalenjinge. Yesu ye yekka yalina olunyiriri olumwogerwako nti yazaalibwa nga talina kibi, nga talina nsigo ya kufa, nga mutukuvu, nga mutuukirivu, nga n'obulimba. Bayibuli esomesa nti even deceit was not found in him, in his mouth. Even deceit was not found in Jesus' mouth. Ye yekka yazaalibwa nga mutukuvu, mutuukirivu. Teri mwana azaalibwa nga mutukuvu. Nkiddamu, taliyo Musumba Bujingo. Eyo enjigiriza gy'oleeta eva magombe. Nfu bwefu fululu. Omuntu yekka ali omu. Olaba ne Yokaana yennyini eyali azaaliddwa, Mariyamu ne beegwa Haga ne beenywegera, ne wabeerawo okuwanyisibwa awo mu nsi ey'omu mwoyo nga beewaze Haga. Yokaana n'ajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu ng'ali mu lubuto. Tekitegeeza nti ate Yokaana yafuuka mutukuvu. Tekitegeeza nti Yokaana kati olwo yafuuka mutukuvu. No. Yesu ye yekka. Nkiddamu, Yesu ye yekka ye yazaalibwa nga mutukuvu, nga mutuukirivu. Bayokaana bonna baazaalibwa mu mubiri, mu musaayi ogwali gulina ekibi, nga nabo bali beetaaga bulokozi. Ng'ekisobola okuggyawo ekibi kiri, ng'ekisobola okuggyawo amaanyi agali mu kibi kiri, kyali kyetaagisa omusaayi ogutalina bulemu wadde okunenyezebwa. Naye bano bonna betwogerako mu Bayibuli baali balina ekyokunenyezebwa. Baali balina ekyokunenyezebwa. Kristo ye yekka atalina kunenyezebwa. Naye ani amutukuzizza ng'ate avudde mu lubuto lwa mwonoonyi? Ani amutukuzizza ng'avudde mu lubuto lwa mwonoonyi? Ani amutukuzizza ng'avudde mu lubuto lwa mwonoonyi? Bujinga alinganga asomesa nti omwonoonyi yenna azaala omwana oyo abeera mutukuvu, nti Katonda aba amutukuzizza. Eyo enjiri nfu nnyo, okwo kusomesa kwa bulimba, okwo kusomesa kuva magombe.
okusomesa kuva magombe. Bayibuli esomesa nti omwana omuto oyo atukuzibwa na nnyina na kitaawe singa babeera abalokole nga bakkiriza Yesu. Omwana oyo afuna omukisa ogwo okubeera nti no bazadde be bamementula, bazadde be basabira omwana oyo, bazadde be nga bawonga omwana mu maaso ga Katonda. Yensonga lwaki Yesu bwe yazaalibwa Bayibuli esomesa nti Yesu bwe yazaalibwa bamukwata ne bamuwonga mu maaso ga Katonda. Bamuwonga mu maaso ga Katonda. Lwaki? Nga bakola ekintu ekyo okulaga nti bamwawula ku nsi, bamwawula ku kibi, bamwawula ku nkola zonna ez'ekibi. Bamuwonga mu maaso ga Katonda. Samusoni yali muwonge mu maaso ga Katonda. So omwana oyo yazaalibwa mu famire nga y'abalokole bamukwata ne bamuwonga mu maaso ga Katonda. Tebamubatiza olw'ensonga nti abatannatuuka kaseera kwatuula bulokozi nakweyatula nti njagala kubatizibwa bambatizibwe. Abazadde bano be bawanirira obulamu bw'omwana oyo. Bw'amala n'akula mu myaka egy'okusalawo n'okwatula n'agamba nti njatudde Kristo okubeera omulokozi wange, n'atambula ne Yesu, n'atambula mu lugendo olw'obulokozi. Wulira wulira wangi omwana ava mu lubuto buli muntu amanyi nti mutukuvu. si buli muntu ani amutukuzizza ng'ate avudde mu lubuto lwa mwonoonyi. Katonda yamutukuzizza. Wava mu lubuto ng'oli mutukuvu? nedda, enjigiriza nfu. Tewava mu lubuto ng'oli mutukuvu, nedda. Tekisoboka. Enjigiriza oba otandise oba oli mufu nnyo nnyo. Tewali azaalibwa nga mutukuvu. Wava mu lubuto ng'oli mutukuvu. Bw'oba wava mu lubuto ng'oli mutukuvu, obulokozi weetaaga bwaki? Obulokozi weetaaga bwaki? Bw'obanga wazaalibwa ng'oli mutukuvu, tekikyatwetaagisa na kubuulira njiri eri abo abantu abalina okulokoka, eri abantu abalina okujja eri Kristo. Kiba tekikyatwetaagisa kubuulira njiri. Tubuulira njiri ki? Lwaki ate abatukuvu betubuulira enjiri okulokoka? Nti omwana oyo azaaliddwa nga muto, buli wajja nga akula kyogamba abeera mutukuvu. Kyogezaako okutugamba ogenda kukyamya abantu, ogenda kubuza abantu. Teri mwana n'omu azaalibwa nga mutukuvu until he confesses Jesus to be his savior. Buli muntu yenna azaalibwa nga muto ng'ali mu lubuto lwa maama we aba ali mu nsi eri ey'ekibi Adamu gye yatuyingizaamu. Aba akyali mu musaayi ogwo na mu lunyiriri olwo na mu layini eyo ey'ekibi Adamu gye yatuyingizaamu. Agivaamu atya? Agivaamu ng'akkiriza Yesu, kubanga ffenna twayonoona ne tutatuuka ku butuukirivu bwa Katonda. Bayibuli esomesa etya? Esomesa nti olunyiriri lunziruseeko. Anyway, njalujjukira kama n'abansaasidde. Era tiyamala gakuleeta obere muno musobere aido. N'agamba nti nkutaddewo okuba nnabbi. Kati owulirako ako kamutabudde nti nkutaddewo okuba nnabbi. Asiriikiriddewo awo olw'ensonga nti muli abaafuna okulumizibwa nti ekigambo kino kyensoma ddala kyekino. Yeremiya atukuzibwa, ayawulibwa. Okutukuzibwa okwogerwako si kwe kuli okwa Kristo ku musaalaba nti yajja n'atukuza n'atunaaza, omusaayi gwe ne gututukuza ne gutuggyako ebibi, twali babi, twali boonoonyi, n'atusaasira. Si kwe okutukula Kristo Bayibuli kwesomesa
okwawulibwa kuli kulala. Ayawulibwa nga alina omulimu gw'agenda okukola. That's why nti bw'atuusa awo bugingo asirise. Olw'ensonga nti Yeremiya yayawulibwa okubeera nnabbi eri amawanga. Olwo olunyiriri lujja eri Yeremiya. Olwo olunyiriri nti he was consecrated. Soma Bayibuli ng'ogyegendereza nti si buli kigambo ekirimu nti kiba kikyo. Waliwo ebigambo ebimu by'olina okusoma ng'okimanyi kati Kristo bw'aba ng'ayogera eri abayigirizwa be aba ayogera na kkanisa. Awo omanya nti ayogera na kkanisa. Bw'aba ayogera n'Abafalisaayo aba ayogera n'Abafalisaayo. Aba tayogera na kkanisa. Aba tayogera naawe. Kati Yeremiya bw'aba Katonda ayogera naye ng'agamba nti nakumanya nga tonnaba kuzaalibwa, nakumanya nga tonnaba na kubumbibwa mu lubuto lwa maama wo. Ebigambo ebyo bijja eri Yeremiya naawe bikutuukako nti Katonda yakumanya atya? Omwoyo gwo ogukulimu munda Katonda yagumanya dda ng'ogwo omubiri tegunnaba kubaawo. That is right. But Yeremiya was consecrated to be a prophet to nations. Awo siwawo awo vaawo olunyiriri olwo si lulwo. Nti Yeremiya gwe tonnaba kwawulibwa kubeera nnabbi. Tonnaba kwawulibwa, tewayawulibwa kubeera nnabbi. Tewayawulibwa kubeera mutume. Tewayawulibwa kubeera musumba. Wabula olyo eri oyo eyayawulibwa, who was consecrated to be a servant of God, to be a pastor, to be a prophet, to be an evangelist, to be anything in the body of Christ. Amala kulokoka. Nkiddamu. Amala kulokoka. N'alyoka afuna ekyo. And he be consecrated. Olw'ensonga nti kiri ekirabo ne buli obuweereza tebusobola kutuula wali kiri. Amala kutukuzibwa ng'akkiriza Yesu Kristo. Kyova tosobola kusanga musamize ng'akutte Bayibuli ali mu kubuulira Yesu Kristo agamba mujje mulokoke, mujje eri obutukuvu, mujje eri Kristo, mwenenye ebibi byammwe. Omusamize tasobola kukola ekyo. Lwaki? Olw'ensonga nti munda mu ye mulimu ekisirimu kirala nnyo, ensigo erimu tannaba kwawulibwa kukola ekyo. Kati omuntu alina malasoka kulokoka n'akkiriza Kristo n'atukuzibwa olw'omusaayi gwe ku musaalaba, then Katonda n'amwawula, ono nnabbi, ono musomesa, ono mubuulizi. Omwana omuto tasobola kubeera nga mutukuvu olw'ensonga nti omwoyo ogumulimu, omwoyo gwa dda nnyo mukadde nnyo. Omwoyo oguli mu mwana omuto n'emmeeme emutambuliramu ekwatagana n'ebirowoozo, ogwo omwoyo ogwo bassebo ne bannyabo bwe guba nga gwa myaka 4 emabega ne maama waagwo aguyonsa wa 4 benkanankana emyaka mu nsi ey'omu mwoyo, benkanankana ne taata mu nsi ey'omu mwoyo. Era mu nsi ey'omwoyo muli bazeeyi, nnyabo gwa mpuliriza ne taata mpuliriza. Oyo mwana gwe mwakazaala wa myaka 2 wa mwaka gumu wa myezi 8 wa mwezi gumu wa lunaku lumu, oyo mwana mwenkanankana emyaka mu nsi ey'omu mwoyo. Ekibawula y'ensi ey'omu mubiri. Kati omwoyo ogwo ogumulimu omwana oyo omuto gukyali mu nsigo eri, era kasita gutondebwa ne gusulibwa ku ttaka papapa guba tegunnaba na kutonya ku nsi. Mu mubiri mu mwoyo lwedde gubaayo. Omwoyo ogwo guba guli mu nsigo eri ey'Adamu ey'ekibi. Gusaasiribwa busaasiribwa mu abazadde ne mubeera ng'omwana oyo mumuyamba otambulira mu Kristo. Otherwise emyoyo mingi nnyo gyegiri eyo gikaaba okufuna olukusa, okufuna oluwenda, okujja ku nsi gifune obulokozi, kubanga eri tekyali bulokozi, tegisobola kwatulayo bulokozi. Obulokozi gina bwatulira wano ne gyatula Kristo. Bwe gyatula Kristo ne gifuna akakisaako akafuna obulokozi, giwone geyeena, giwone guli omuliro ogugenda okuba nga gugisisinkana. Nkiddamu, teri mwana azaalibwa nga mutukuvu. Eyo enjiri ya bulimba. Yesu yekka ye yazaalibwa nga mutukuvu. Yesu yekka ye yazaalibwa nga mutukuvu, nga mutuukirivu, ng'on'obulimba n'ensigo ey'ekibi tekyali mu ye. Naye buli muntu yenna azaalibwa, buli mwana yenna azaalibwa olwaleero n'agenda ozaalibwa enkya
n'agenda ozaalibwa luli. Omwana oyo alina ensigo eri ey'Adamu ekyatambula. Kutaddewo okuba nabbi eri amawanga. Okusiriikirira tekitegeeza nti kyabadde asoma takitegeera, abadde akimanyi naye awulidde nga kimulakidde. Ekyo tekitegeeza nti ogenda kudda wano olagula ebinaafa mu Tanzania. Kitegeeza nti osobola okubaako by'oyagala mu mawanga ago gwe wennyini ne weeragula. You prophesy what you are going to be in this nation. Ate kati omusajja ono afuuse ekirala kati. Tosunga ng'onoonya bannabbi. Katonda yakupakira ojja obeere nnabbi w'obulamu bwo. Bwe bukya ku makya nga tonayingira mu kibuga ekyo kye weeragulako. Basebo ne bannya bumaliriza. Njagala kumaliriza naawe nga nkugamba Yeremiya 1:5 olwo lunyiriri terutegeeza nti buli mwana azaalibwa mutukuvu. Kwata Bayibuli y'Oluzungu ekozesa ekigambo kye bayita consecrate. Tewaliwo kigambo holy, tekiriiwo. Kwata King James Version, kwata Bible Concordances, kwata kola study. Ekikulu kya byonna kola study. Kwata Bayibuli zonna ezize zigonza mu lulimi Oluzungu. Bw'onaasangawo ekigambo holy nga Yeremiya ayitibwa holy, I have set you to be holy, you are holy, nja kwenenya. Naye bw'onaasangawo Bayibuli ng'esomesa ekigambo consecrate, Bayibuli ng'ekozesa ekigambo consecrate kitegeeza nti nkwawudde. I have appointed you. I have sacred you. Nkwawudde kubanga olina papasi gy'ogenda okukola. Katonda mu ndagaano enkadde ng'agenda okukozesa abantu yalina ensisinkano gye yabasinkanangamu nga yanjawulo, ng'abamu amala bayisaamu lugga lwa muliro, mimwa gyabwe n'agiyisaako olugga lw'omuliro. Musa atomera ebisaka by'omuliro n'asooka abatukuza. Not holiness but consecration. Olulimi Oluganda lwanafuwa mu bigambo nti si lugazi, naye ekigambo kiri mu Luzungu consecrate. It is an appointment. It is a sacred appointment. Teri mwana azaalibwa nga mutukuvu. Eyo enjiri nfu ya bulimba. Eyo enjiri bw'ogisomesa kitegeeza oli mu kutta mugaso gwa njiri na bulokozi obwaleeta Kristo ku musaalaba. Nkomye wano, obudde bugenze, kankwagaliza obudde obulungi, kankwagaliza embeera ennungi. Soma Bayibuli, yiga Bayibuli, gyetegereze. Ebigambo omusajja oyo byayogera by'amagombe. Ebigambo ebiri mu vidiyo eyo byayogera bitanjiri. Kati mbuuza, bwe babeera ng'abaana abo batukuvu, bwe bakulamu myaka 2, myaka 3, onaababuulira enjiri. Lwaki obabuulira enjiri kubanga batukuvu? Ate nga batukuvu. Bayibuli esomesa nti Yesu Kristo yagamba nti yagirira boonoonyi. Singa akimanyi nti nno ku nsi kwali kuliko batukuvu bokka nga si boonoonyi, lwaki yajja? Kiki ekireeta Yesu? Kiki ekireeta Yesu ku musaalaba? Kufiiririra boonoonyi, abatali batukuvu, abatali batuukirivu. Bwe kibeera nti no buli mwana yenna azaalibwa abeera mutukuvu, ddi wava mu butukuvu obwo era ddi wava mu butuukirivu obwo lwalyoka afuna obulokozi. Era Yesu condition kijaawa bugingo okwasa obusungu. Abakuwuliriza n'abatula mu kkanisa yo mbeewuunya. Mukama bankuumire. Bye.